Barometer Kasameme tukyali ffenna tutunuulira ebitongole bino nga gavumenti bwe yagambye ekikulu ekyali mu kubigatta oba waliwo ebyemabega bye tulina okwongera okukwekula mu buziizi biyambeko okubaako bwe tutuuka abakulu buli omu ayogedde ensonga ze n'okusingira ddala ekyali kiresezaawo ebimu ku bitongole nga bino era ndowooza mu kuteesa kwendaba okutonotono newankubadde ebimu okusooka kwaliwo ga nti bisigalewoko emyaka 2-3 babyetegereza nga tebinnavaawo naye kati ekiriwo onade bukama tekiragira ddala nti kati teri wadde tewakyalinaga nti kino kibeerewoko emyaka 1-2 kyongere okwetegerezebwa ndaba kati byonna ne bino bimwalimu waddewo akalembereza bigenda bugenzi kasuka wa mukulu Linos anti information gyemanyi yakuwa abakulu bano aba nuupu batudde magezi ne balonda obukiiko obw'enjawulo ogundi yagenda okukulira kino tombuuza nabaddeyo kubanga omulimu gwaffe nga bagavumenti kumanya NMO kyapanga era omukubi gwe bawadde obw'amateeka ye Kanso Yusufu Nsibambi atuchallenging wali ku floor ya parliament ku by'amateeka kino emyaka 3 gye muleeta era ebyo bimu ku bye yadde afumba anti twabijjudde kati yadde akyafumba eri cabinet nega nti bali mu kupanga kino kati najjo katukijjewo ne tubalabuukirira kwade babera tuchallenging botunulya olabira ddala nti okukenda ebitongole bino bwe biviira ddala gavumenti ebeekendeza erebe omuganyulo gwayo n'agutuukako gwenoonya buli program gavumenti egireeta lwa bulungi lwa bannansi kati President Museveni yakulira NRM ate ffe we twagira mu parliament twagira tiketi ya National Resistance Movement so ffe nga caucus ya NRM mu parliament no chairman watuyita President Museveni watuwa program ng'agamba nti program ng'ene esobola kutaasa gavumenti oba esobola kunyamba okutambuza gavumenti mu ngeri gyegenda gyesobola kuyamba bannayuganda naffe nga babaka ba NRM tulina okukola ki kuwagira position oba ya kibiina kyaffe kyoba olaba mu parliament tulina office ya government chief okulaba nti business ya government etambula n'okukunga ababaka okujja kukola ki okuwagira gavumenti mu parliament n'olwekyo ku nsonga ya kofi njagala abatulaba bategere nti ebitongole bya gavumenti ng'aba UCDA, UNRA n'abalala abakozi balina bonna intoto abakozi balina 38 ate abakozi abo omusaala gye bafuna intoto mu financial year eringa mu $2 trillion ne billion 2. Then government ministries erina abakozi ntoto 18,000 naye kati bonna sente ze bakozesa kubawa musaala ziringa $2 trillion ne billion 8 kati wogeraganya ojja kulaba nti bano ab'ebitongole ba gavumenti ate mu 8 trillion yes 18 bo bafuna 2.8 trillion kati awo nga togaseeko vehicle maintenance nga togaseeko allowances ne foreign travel kyoba olaba president 180,000 public abali mu public service bali mu 180,000 bakozi ba gavumenti 80,000 bakozi ba gavumenti bapoliisi UPDF prison bonna nga bali okwo naye ng'olabira ddala nti bo ate olaba sente zibalabirira oba in terms of salary ntono and then bano just bali 38 olabira ddala nga
sente ze batwala ate empitirivu nnyo. So n'olwekyo president n'abagezi be oba ne ba advisor bamugamba nti kituufu zino agencies sente zezitwala agencies zino wetuziza mu ministry mother ministries government ejja kukola saving ejja kusavinga sente ate sente ezo zikole emirimu emirala egisinga. Kati bannayuganda basinga muno mu central olwo bano ebitongole bwe mubijjawo mubagoba bugobe tebagenda kufuna mirimu bagenda kuba tebafuna musaala. No. Bagenda, first of all, bagenda bawa compensation. Bawa compensation. Then two, but technical, kati for example, mu coffee. No, tebagenda bagoba. Kati mu Ministry of Agriculture, kati tuogere ku coffee. Bagenda kolawo departments. Department ya agribusiness, department ya coffee development, department ya dairy development, ne department ya cotton development. Kati ba technical persons ababadde mu bitongole bino government zigenda kuza mu ministry. Yes. Bagenda kubeera ne positions bakole babawo omulimu bakole advertisement ba applying yes basabe omulimu then babawe. Naye nga abascientist abasinga government tegenda kukola ki tegenda bagamba nti mugende egenda bayita bajje bayambe government nga bakola mu departments ezo. Omusaala of course kati bagenda kufittinga mu musaala gwa public service because public service yeina musaala gwayo then bano ebitongole bino nabo babadde ne musaala nga ate musaala gwabwe ebadde nnyo nga tegeraganya neki neya public service. So government eyagala ebitongole bino bwe babijjawo tebagenda bijjawo bagenda bizzaayo mu ministry then we bamaliriza salary ebeere uniformity tubeere nga tutambula mu salary ya public service nga weeri olwaleero. So n'olwekyo nkubiriza bannayuganda nti ddala abawakanya position eno eya government ne banange ababaka bano RAPEX nti bino si bya bufuzi. Omanyi kasita baletamu bufuzi no bino kati tuli mu policy si bya bufuzi policy twagala government musoro wetusavinga zabawi ba musoro public funds sente ezo ejazikozesa mukola oba kusupportinga PDM ne programs enda n'okuzimba ngudo n'okola ebintu ebikola ki yeah definitely because tuba tusavinze nnyo sente okulaba nti tambula bulungi. Ba government omutwalo gumu kanaana mu bitaano mu 32 batwala 2.8 trillion kyokka ate bano abatono abali 13 batwala 2.2 n'olwekyo bino ebitongole bibakendeeza kina kyekiyamba n'okukaana singa temukyakaayana. Ekisooka njagala okugamba abantu baffe bw'oba okyakkiririza mu bigambo bya Mwami Museveni otooka okuba n'okukkiriza kw'amaanyi. Era ffe abava eruweero Museveni bw'akugamba nti ŋŋenda Jjinja omuteegera bw'ayiise omanya nti bw'omuteegera ku Jjinja Road tojja kumulaba. Yajja ne policies ze teyagalangako munansi kuba na ssente mu nsawo najjawo cooperatives. Yes bino byenkugamba era sebo nkwekitibwa nakuliriza mukama wange. Museveni teyagalangako munansi kuba na ssente mu nsawo. Yajja n'enkola ye ey'ekikomunisiti omugagga tafugika. Najjawo farmers cooperatives zino zonna zi UCTU byonna n'abikola jinalizi zonna ezaaliwo byonna biveeko ekyo Omungereza akiyita sugar coating. Era ayambiddwa nnyo olumu atera n'ayogera Uganda etandise okumpoomera bw'ali bwakizuula nti bakulembera abasinga babongoota
naddala ba elites kubanga abasinga temumanyi emwanyi zi purely political bano ba establishinga dda farms zaabwe Russia era gye baagala ozitwala kati Russia gye bagenda otunda emwanyi farms sikugambye farm eno ey'ente ebyuma era kyova olaba alemerako n'omubuuza kiki ekikutta n'ofa kimunonga n'ofa ki ogenda okulaba n'omubuuza kuba njogera ekyo kuba ye kabanda kabanda amanyi we bakubuuza n'ofa kimunonga naffe tumubuuza n'ofa kimunonga n'emwanyi zaffe kati ye akutadde wano ng'akulaga amateeka twasooka ne tugamba abantu kuba abantu bawano babongoota nnyo nti omusajja ono we mulaba aleese amateeka nti abalina emwanyi mwewandiise tugugumuke mangu tugambe tukitwalire wamu nti n'abalina ente beewandiise kubanga ffenna twagala mutindo kakati mwe mutandise ekisooka kye mulina okumanya takyalina nsonyi kuba takyalina kyeyeeguya nafudde enseko omubaka omu twadde ne kabando tulina komiti gye tutuulamu omubaka omu n'agamba siri omusajja olwo buyinza n'okukeera enkya n'agamba palamenti njigaddewo kubanga kati takyalina kyeyeeguya ate ye bw'aba ayagala ensonga zazituukiriza kubanga abantu baffe beefuula chipu twamubuuza nti sooka otuwe justification tasobola of course gikuwa kubanga n'abalivuddeyo abamu abalina amaloboozi agali badde audible nti ono ayogedde abamu agenza abagula off bwe boogera bagiraagira bavumbeera n'omubuuza nti okkaanya n'omukulu ono okutwala emwanyi zaffe kubanga emwanyi byanfuna ate byabufuzi lwaki toyita babaka ba palamenti b'NRM ekisozi ng'enguudo mbi lwaki toyita babaka ba palamenti b'NRM maka g'ekisozi nga malwaliro tuteekayo ssente naye nga teri ddagala nti kibeerawo kitya kino ne kati akutte ku mwanyi atiisatiisa musimanyi if you don't vote in my favor you are my enemy. Of course tukimanyi yes fe tulina amatu gaffe nze nakugamba nti nze ndi wa wiso ndi wa underground information security officer kyonna kigenda okubaawo mba nkiraba fe twakkiriziganya nti mu butuufu waliwo ebitongole ebisaana okugenda nga naawe okiraba naye tolina gwe audacity bwe nga mwami Museveni ng'olina almost 80 something ministers ngabamu bali wali n'obuuza oyo minisita wa kintu waye baamulonda simanyi yayambangako omukulu ng'ali mu nsiko simanyi ng'aleeta biki n'alonda simanyi baadivaiza abatamulaba nako n'obuuza aba nti abo baadivaiza n'alonda aba RDC deputy RDC simanyi assistant RDC abo bonna n'abateekawo they consume taxpayers money bwe yalaba wano ng'abantu ku nnyanja bavuba bafuna ssente fe yatusanga wano tuli ebyennyanja ng'ewaffe tuli empuuta era kye nalabirangako jjajja wange Onesimo ebuyungwe nti kati yatunze emwanyi ng'aleeta akapuuta akawanvu akalinga emali kati sebo bannansi balya bigumbagumba ku nnyanja yonna yabagobayo emmundu eri ku nnyanja n'omubuuza n'ofa ki nti etiti omukulu kimanyi atereeza nnyanja kati ne bwati kumwanya ze era naze agenda kuzitwala bwe tunaaba tubongose kubanga abantu kye basooka okumanya emwanyi zino nti about Buganda mwabatasoma report kati Northern Uganda yegenda okuba eriidinga mu kufulumya emwanyi report za operation wealth creation Northern Uganda ate bo waliwo be bajjirira nti we should keep these people in poverty to sustain our monarchy era ekyo tukimugamba abamu kube yeewerera yebafa abali wano mu Buganda nawulidde bano abamu batya nti simanyi bw'oyogera nti oli Muganda mb'oba otiisa nze ndi Muganda bwe yajja wano yatwewerera alina otukuumira mu bwavu okuuma ekintu kye era ensonga lwaki olaba luli eri mu palamenti waliwo debate y'amafuta ojjukira amafuta debate yaliwo ngagamba my oil I will not leave power my oil era bw'otuuka eri bambi abantu beebunyolo eyo eri enzizi zonna babasapuresinze bonna mu bwavu obuyitirivu ennyo they are landless they are what beggars yonna yonna batuteeye wali amafuta kati fe wanaza tusoma nga bw'alondamu ba allies be najja natusoma kwanza esoogera nga ordinary man nze am a coffee farmer
era batugamba nti nekyayamba Museveni okumuwanguza olutalo zaali Mwanyi. Omanyi gye bayita namunkekeera? Mamunkekeera eyo waali Mwanyi empitirivu eyo. N'azifuna n'azimuyambako. Kati wajja wano n'asoma n'agamba bano mbatuulako ntya. N'asooka anoonya bye tufunamu ssente ettaka lyonna of course Mwanyi programs ebeewadde square miles. Abantu bagoba buli lunaku ku ttaka eyo nga teri ayamba naye neyeefuula bw'ate aleese amateeka agayamba nga kati bwe yaleese amateeka ge Mwanyi ne tubazuukusa nti ono aleese mateeka kututwalako Mwanyi zaffe. Kakati gwe nkubuuza ffe wano Honorable Kabanda tutuula naye mu Buganda Caucus. Atubuulireko Mwami Museveni yali atuyiseeko wano ku nsonga nga Buganda Caucus ekwata ku byenfuna y'abantu baffe. Ng'oggyeko ebyenfuna ye. Abantu abali babeereyo ku bizinga ono amanyiyo gye bateeka. N'abayita nga mugenda kuteesa. Yes, nti kati twagala kuteesa ku nsonga ya uplifting abantu. Kubanga nga Buganda. N'ekino kya byanfuna yaabwe nkugambye baakola dda establishment zaabwe with Russia. Na zine Mwanyi. Mwe temusobola kubimanya ku ebiseera ebisinga mubeera mu jokes zino eza social media nti simanyi mbuulira ono omusajja w'eggini kimanyi awatsa abakazi ebina kimanyi biki ebyo. Ffe tuba tutunulira next step kyeddako. Anti nze mpulidde wano. 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 Nze mpulidde wano nga bagamba Zambaali. Nange ne ngamba ajja kunoonyaako ku Google ndabe kiki kye bagamba. Naye nze kyembadde mbagamba. Abantu baffe balina okutuula. Ffe Buganda si ffe katuline Mwanyi. Abantu b'embaale balime Mwanyi. Ate wali ffe osobola okutusappuresinga mu palamenti n'oyiwa nze sisobola kunenya sipiika. Yatuwadde ne twogera era ono akubuulye wabaddewo abamugambye lwaki wawadde sayidi eri eyaffe kofi. Ne bamuteekako omusango ajja kuwulira lwaki wabadde wali ng'oggyeko anti nkugambye mu palamenti we are brothers we are family. Nze tonsuubira nti nno nti debate bwe nnema wali nti nja kusamba Kabanda mu kifuba. Nze kugambe sipiika mpaniko omukono bwe nkakinga ayi nankubuuza nti Honorable Lutamaguzi ogamba ng'oggyeko abeebuzaabuzizaawo. Era nabo mujja kubabuuza nti tutera okubawulira naye lwaki we twatuuse ku nsonga zino ate mwabadde temulabikawo kukiikirira. Anti nkugambye gwe soma lisiti obuuze nti owaaye gundi nga saakulabye wano. Ate abo ojja kubasanga nga baleeta ebibooziboozi kuba nalabye abamu balumba muwanga Kivumbi. Ne mugamba nti waliwo obutalo bw'otalina kwetabamu nga tuli mu ntale nnene. Luno olutalo lwe tulimu lw'abasajja kutwavuwaza kutujjako byaffe byonna kubanga kati ka coffee is all what we have now. Ettaka lyonna balitutte twali tulima emmere abasajja ne baleeta nga simanyi eddagala simanyi ligoba simanyi kayovu. From 90s ensuku zaffe zonna ne zigenda kati omuntu ne bw'omuwa ku kawunga omusanga wa Kabanda mga onompa ku kawunga ndyeko kutuwunga. Abalinanga ensuku kati ono agenzo kizuula nti tulina market nene kubanga Brazil yalumbibwa Kalenge. Ekyo badde okimanyi? Kalenge yakuba Brazil Emwanyi zonna ne zotoka kati tulina gap ya myaka 15. Kati olw'okuba bano babaza buli kimu ate bakyetaaga gwali ogenzeko gye bayiteeka amalenge ewali Golodi mu Bakabanda eyo yonna Kasanda ewali Golodi n'olaba abantu babagobyeyo n'olaba basimayo Golodi. Nanti nkugambye what can Honorable Kabanda say? Olaba omusajja amutuuze wali eri n'amulagira yu n'omubuuza ati oyo ate kiki kubanga bw'onnonda nga ndi mubaka wa palamenti akye tugamba sipiika alawumye owulize presentation yange naye bw'otandika oli okubita nti simanyi bano babayita babatuuza wali babathereteninga okuthereteninga nsubira kwali badde kwakoma mu biseera biri ebyedda nga tewannabaawo palamenti. Era kye tugamba babaka bannaffe aba NRM nze sisobola kunenya kubanga n'ensonga si opposition n'aba NRM abamu balime Mwanyi n'abantu balime Mwanyi. Omusajja omu yayogera we shall not fear to discuss but we shall not discuss out of fear. Kubanga bwenna bulina omuntu omu eyeeyitooga buli omu oga n'abalina ebirowoozo byabwe bonna oga. Kati ffe tuli wali mu palamenti tugamba we are defying the oga
kubanga waliwo abantu seba batandise okwefuula nga bakatonda abatonotono ng'oli akugamba nti nze nsazeewo n'omugamba kyesi ekirondesa omubaka wa paalamenti okuva e Nakaseke oba okuva ewaka nkugambye Honorable Kabanda we Kasambya nze nsobola okukwata Honorable Kabanda wali ne twenyiga kubanga weenaremu naye sipiika Anita Amongo oba atayebwa agamba omulamwa guugu nga bwe baatuwadde ku luno nze ku kino ekyemmwanyi sitoma tewali yabadde na idea y'okuggyako abataabadde gwe bammye buli omu yayogedde ensonga yo nemanya woite kakati ffe kyatupulukako mu step 1 era kasita twakkiriza ekintu nekigenda ku committee stage kubanga ku committee stage bakebera gundi ki close pa close kati onolinya sipiika mu kifuba nga asoma close ajja kugamba gwe obagala tuteekewo ki naye wano twalina capacity bagamba kubanga ffe tulina enjuyi bbiri oluuyi olumu lwabadde lugamba nti temugenda mu parliament bwe mugenda mu parliament you are going to legitimize kubanga mwe mwagamba no nitugamba no ate bw'otagenda mu parliament oyo yalidde Kabanda yalidde kati mwine ebintu bibiri you legitimize kubanga jjukira gwe wagamba nti tokkiriza mu tteeka lyonna completely kati oli anaasoma close n'omugamba otya nti ateekawo kino kati ayinza okuteekawo ekikufevalinga ekigira wali n'awunzika kati ate bw'otajja kuba ebintu bya wano najja kubulya ffe twabadde mu komiti eyo Kabanda ajja kubulya twadde mu komiti nga tulwaniza ebintu bibiri UNURA ne Uganda Road Fund munaffe omu n'akola fe abamu nga twekyaine tugamba nze waffe gye nve Nakaseke oba UNURA weeri oba Road Fund weeziri ewaffe baatunegirekitinga amakubo omukulu yatuta tetulinayo kubo lyonna lyotuukamu Nakaseke n'eggwanga lyonna kuba nze entambula Uganda n'ennaku ezo twabadde ne Right Honorable Joel Ssenyonyi nga tugenda mu Northern Uganda kati munaffe omu n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti well bwe muba mugjawo UNURA URF mugireke Uganda Road Fund kakati ne bakola minority minority report nebeerako the majority supporters kati eri eya majority ng'eriko chair ne vice chair kati bali ne bagenda ewa sipiika bano ekitongole ekyabaliisiza sipiika sipiika n'alwito najja kugaba bano okuba nti bonna bawagidde kino baalidde kati nga tulina okwewozaako nze sijja bakulya nataddeko for the good ne bakomyawo anti kati enkya bw'otalabika bajja oyo yalidde bw'ojja ojja kutuula wali of course wajja kubaawo debate naye nga kyesaagala oli kukuguumaaza okujjako nga tugenze mu plan C ogitegeera agwe toli mu byabufuzi okujja nga ogenze mu plan C n'ogamba nti ojja kuyimirira ku meeza wali eri ogambe teri kulya mmere teri kulya naye weogamba wano nti ogenda close pa close oli agisome ono agisome oli agisome ng'otudde wali nsuubira nti embeera eyinza okubeera ki endala naye ffe kyetwagala okwashuwalinga mukulu Museveni oba bano abasajja bali matira ddi kwanza entambula ensi ndaba buli kimu kyabwe ng'ogjeeko bano be bagabirako bu handouts bakambwe ennyo era bw'omulaba wali eri ng'ayimirira ayinza n'okuba omutayimbwa ku mutwe ng'oyogera wali olupapula mwali mutaddewo na bwesi bakula nina mugijja gye mwali mu uploadinze eyogerwako eyaki nga mumaze n'ogisayiningako eyaffe gye twali tuwaddeyo minority report eyali agitute agikomyawo n'agisula gamba bagambye twalidde ffe abatadde kuno agamba njagala mukirininga erinnya lyange naye yaliwo naye n'agisula eri n'olwekyo nze kyembadde maliza nakyo mu dakiika nga tewera ffenna twasayinize guno nze kyembadde maliriza nakyo nze buli wentambula eggwanga from the north to the south from the east to the west ndaba byonna bya mwami Museveni n'akakundi akamwetodde all wealth in this country naye ngenda nebuuza oba bano banaamatira ddi obasanga eyo buli kimu kyonna kati n'obumwanyi nabwo obulabo oyiya amajja olw'obumwanyi omwanyi n'obumwanyi ate talina na musiri gwa mwanyi kuba omubuuza singa tubadde tulwanira byante n'aliga nti obaayo olw'okuba balina ebiraalo by'ente biyitirivu bambi amata ge gakola ki gamuluma
naye talina yadde musiri nazo balaba nti balina okuzitwala n'olwekyo se mukuluza mbaali fenkya nga tugenda mu hawusi tugenda kugenda okuteesa naye ffe tetujja kuteesa out of intimidation. We are not elected to serve Mr. Museveni and as an individual. We are serving people who voted us. We are serving Uganda. Era tetugenda kuba intimidated ne bwayiwa maje ne bwakola kikubanga kutogikwatako nze banjuze tayi ne suuti ne batukolako effujjo ddene nnyo naye ku mulundi guno yes of course abamu ku ffe tuli batrainingemuko ekitonotono naye ku mulundi guno ffe twali badde tetusuubira kutuuka waawo yadde ensonyi z'abaweddemu. Kave Honorable Kabanda kunga ne justification zayinza okujja gundi ayogedde ku bingi. Honorable Lutamaguzi agaane wakubadde byonna byonna bikoleddwa naye alabanga ekitatunuulidde ddala kukendeeza ensaasaanya ya gavumenti ne abakulu abakifunamu balala. Seboneza okusookera ddala si kituufu nti tuweebwa ebiragiro nti genda wali wagira kino kifuba batunyonyola ne tuwuliriza kibulaba abamu ku basayidi yaffe ekitakufaanaganako ko na waabwe mu opposition ewaffe waliwo ab'NRM abagaana abamu ne bakkiriza kiba kitegeeza waliyo democracy naye ewaabwe bw'ogaana tojja kufuna kaadi bakuguze era bamaze okubawa ebiragiro akawungezi k'olunaku olwaleero balina kwambala suuti za black saati za black ebyo biragiro biyise tewabaddewo na kukkiriziganya orders for good cause. Good cause better identification. Nkugambye biragiro kubanga nze naliko ne Honorable kati olaba bani abafuna ebiragiro ono yennyini mumanyi naye ne abawadde ebiragiro lead of opposition abawadde ebiragiro tewaliko ono yennyini yagamba loputalagira wamma webali kakati kakana relax kakati wano tubalaba muyambala wano yiro oba sibiragiro mwabadde luddawo babagamba ne bagamba mujja ne gamubutusi simanyi mukola lumu nze nali ku ne mwami Lutamaguzi ono ng'olabira ddala nti ekintu kyogge Kabanda lwaki toyogera ku fundraising ey'okugula ebyambalo ebyo bannange kati nze ndiko kasooka amaliza tulyoke tukomewo banyiivu lwakuba mpuliyemputinze bye baateeseza why nze lumu nali saati ya white genda maaso oli muveeko tugenda maaso batecha babeera n'empisa batecha babeera n'empisa Honorable Namboze lindako batecha batera ku era lumu nali ne Honorable Lutamaguzi ono nga bayisiza ebiragiro nti teri kugenda ggulu mu lutuula naye ye ng'omutima gwe mwali nayewa ku TVM ng'omutima gwe guli ggulu nga ganze ze nandyagadde okugenda naye bannange era nze nakisambirawo kuba nabaganje mulaga temulage mugenda kufunamu ng'owulira ddala nga yaga twandigenze naye kwegga nti bannange sebo tonzibaako omutwe gwa mbuzi kundiisango sebo tudde ku mulama sawa tuveere mu kusaaga tudde ku mulama naye okusookera ddala mpulidde obusungu naye oluvannyuma ne bunzigwamu kubanga nga bwe twagambye wano tukola byabufuzi
byabufuzi era Honorable Lutamaguzi agambye nti President Museveni yajja wano n'ekigendererwa ekyokwavuwaza abantu. Oba wakiwulidde ekyo? Nyamugamba nti omusajja alese bonna gagga wali program zonna zalese gwe tofugenda yeeyo. Bonna bagaggawale oyina mutandikira kufa abali wano. Nti nga President Museveni tannaba kujja na kusala constituencies zino. Bano bafaanagana nga bwe baali. Kubanga ye ekigendererwa ekyaleeta President Museveni kwavuwaza baki? Bantu. Ono bw'agambye Honorable Lutamaguzi. Naye gwe omubuuze jjayo ebifaananyi byaffe obiteekaawo nga bwe tuli wano. Nga bwe mwali emyaka. Olabe nti ddala ekigendererwa kya President Museveni kwavuwaza baki? Bantu. Otunuulire Honorable Lutamaguzi nga tannaba kuyingira muki? Parliament. Mu UN. Era ona kati omugeraageranye. Olabe nti no President Museveni ddala ekigendererwa kye kujja wano kwavuwaza baki? Bantu. Bano Honorable Ng'ompeki yakyogeddeko bulungi. Era n'ono n'addamu n'akikkaatiriza nti President Museveni wadde ayogera wali Russia ajja kujjawo kati nti ye ekigendererwa kye azze okubba emmwanyi z'abantu era talina justification. Olidde wano ng'aga nti ino tewali justification. Ono tewali edda bano bonna babimanyi. Waliwo ekitongole kya gavumenti nga bakiyita Uganda Coffee Marketing Board. Marketing Board eyo yeyavunaanyizibwanga nga yeyina monopoly ku mmwanyi z'Abannayuganda. Era nga tewali muntu yenna akkirizibwa kutwala mmwanyi ze wantu walala. Nga nerinti Marketing Board eri ku PAM. Nerinti very good eri ku PAM. Uganda Coffee Marketing Board nerinti Marketing. Era nga bw'oleeta emmwanyi zo mu Uganda Coffee Marketing Board bakuwa buli siiti bw'oboleseeyo Ndese ensawo bweziti mja kugulira bweziti ziva mu kilo bweziti ojja kusasula ennaku z'omwezi bweziti ng'abo be basalawo ddi lw'onoosasulwa era nga bakwako 20% ku mmwanyi zo z'oba oleese kubanga be baba bazinoonyeza akatale. Era mu kiseera ekyo waliwo kye bayitanga magendo ng'abantu bakukuse emmwanyi ne bazitwala e Rwanda ne baziyita ne ku nnyanja ne bazitwala e Kenya. Abo bayitanga mu magendo nga bagagga bazibu nga balina ssente zitabangawo kubanga bo obukwakkulizo obwali wano mu Uganda Coffee Marketing Board nga bw'amaanyi nga waliwo monopoly tebubakkiriza. President Museveni bwe yajja ono gwagamba nti ayagala abantu bafuuke baki? Baavu. Naggulawo akatale n'agamba ekyo tetugenda kukikkiriza. Bannansi bonna tubakkirize batunde emmwanyi zaabwe nga bwe baagala. N'atondawo ekitongole kye bayitanga Uganda kino Coffee Development Authority mu 1991. Era Kakwano ye yasooka okubeera nga managing nga MD Ernest Kakwano. N'abala ne baddako awo Babuchanayindi bani tiwaliwo eyamuramye n'abalala bonna. Era mu 1994-95-96 emmwanyi nga bamaze okukkiriza abantu okujja okugigula wano yalinnyako ku bbeeyi. Abantu ne bagula ku bubenzi abantu 1990. Naye Uganda Coffee Development Authority President Museveni ekigendererwa kye yali agireetedde ng'agiwa ebiragiro kulinnyisa ku production. Nti emmwanyi bwe tubanga mu kiseera ekyo zitandise okulinnya kabeeyi mulinnyise ku production oba emmwanyi zeeyongera okuba ki ennyingi. Kubanga mwami Lwamushana agambye nti President Museveni ng'oggyeko ebyobulambuzi kati byajjamu akasente akangi okuva ebweru
emwanyi and gold. bikwata kyakumeka kyakubiri n'ekyokusatu respectively okusinziira engeri gye bitambulamu. Kakati President Museveni agenda okulaba ng'ekigendererwa kye yaleetera UCDA ekyokwongera ku emmwanyi obungi bwazo ate tekikoze. Era emmwanyi gwe weebuuze, emmwanyi yaliko ng'egenze ku bbeeyi mu 1994-95 awo ne waffa wonna neddayo ate wansi kubanga abantu before nga tannateekawo UCDA baali baagala na kutema mmwanyi nga zigudde akatale nga baagala zitema n'abagamba edda ye yennyini yatambulanga n'okutambula abantu n'agamba nti emmwanyi nga muzaanika bubi oyo gwe bagamba nti ayagala bafuula baki baavu kankweka information ye yennyini ng'emmwanyi etandise okutambulamu awo egende egwa n'aleeta NADS aleeta NADS kyokka nga UCDA weeri ekigendererwa ki kiri nti NADS eno esobole okuboostinga ki UCDA kubanga ekigendererwa kye yagireetera alaba nga tekituukiriza ekyoku eno yaliwo kwa advisor ennyo na biki bikina okuyamba anti eno kati kyeconcentratinzeeko kutunuulira mutindo UCDA ne president ng'agamba otunuulira etya omutindo gw'otakozeeko contribution kubanga abalimi b'emmwanyi balina eŋŋombe egamba from the farm, from the garden to the cup. Kakati president ng'agamba tutunuulire emmwanyi eno okuva ne ku kikolo kuli omulimi ayambiddwa atya bamwadvisinze batya ensigo zino zemuleeta aba UCDA zituuse zitya wali mutindo kubanga abannakori era omuntu wano tava wano n'alimba abantu nti UCDA yereete emmwanyi abannakori n'ennaro be ba designing emmwanyi kwegamba eri mu research institutes be batukolera emmwanyi nti Arabica tino Korono Eraiti abo be bavunanyizibwa ku ekyo bano bavunanyizibwa kujja wano kutunuulira mutindo ogubera guvudde wansi n'aleeta NADS eno ng'eringa supportive system ng'alaba UCDA omulimu gwe yali agitereddewo tegukoze etya bulungi era agenda okulaba nga NADS yennyini ebulamu kubanga yekigendererwa kye kyali kyakulumya bags miliyoni ameka okutuusa mu 2013 nga tukyali ku miliyoni 2 miliyoni 2 ez'emmwanyi kano kembadde mu 2013 president n'agamba nti era NADS ne UCDA tebannakola kimala kutuuka tageti yange ya production mwami Rumushana gye yagambye nti nno mu mwanya afunamu akaki kati ayagala akasente kali kakole ki keeyongere n'aleeta operation wealth creation mu 2013 n'ajjawo NADS bwe yaleeta operation wealth creation tamaliriza tekajja kwera ddakiika tamaliriza kati mu 2013 nkumanyi woogwa munda mulimu green mu 2013 president n'aleetawo WC still in good faith operation wealth creation ng'ayagala nti emmwanyi tageti ye okuva ku eyeyongere kubanga we yali stuck abantu beebuuze UCDA yateekebwa 1991 lwaki ebbeeyi yali terinnyo ng'ate weeri evunanyizibwa ku mutindo evunanyizibwa kati balinga abaga nti UCDA etondeddwawo yesterday no ebaddewo for 34 years 2013 president waleeta operation wealth creation n'abagamba mmwe bano aba UCDA babadde bakoma eno mu office waggulu NADS naye badde ekomaawo ku district kati mwe mugendere ddala mpaka ku mulimi wansi era ne baleeta ba constituency operation wealth coordinators aba constituency nga be batambula naye waffe mubende kati wabadde jeno kiwanuka nga kola bulungi nyonyi nga ayigiriza abantu era yakoze ne nasale bed ekabambe okutandika okubunyisa kakati bwe yaleeta operation wealth creation you can imagine twava ku miliyoni 2 ez'ensawo. This report is not for operation wealth creation. It is not for the Ministry of Agriculture. It is a report coming from UCDA. You yenyini nga ye confessing
nti okuva mu 1991 bagiteeka paka 2013 bali ku milioni 2 bwe baleeta operation wealth creation nga UCDA egula ebikozesebwa inputs emwanyi bitooke n'ebiki n'ebiwa operation wealth creation ne distributing ne tu shooting ne tuva ku milioni 2 ne tutuuka ku milioni 9 era UCDA President Museveni olwaleero atugambye n'agamba nze nayita Katikkiro wa Buganda one babagambye yes era ku lwokuna agambye agenda kwogerako n'abamawulire kankweka information twakka tukyata okuba ku 6 milioni 6 twakka tukyata okudda ku milioni 6 baddeka no abadde akuwa difference nti no mpozi report tozisoma bulungi nnyo abadde akulaga nti contribution ya operation wealth creation yeri milioni 6 bali babadde batutambuza okuva ku 2 ku 3 naye operation wealth creation ngeri ku milioni 6 contribution yayo yongayo era president n'agamba nti bwe nalabange Mwanyi netandise okuleeta akaki kasente kuba mwana omushana ya akubuulira nti oli omusajja ayagala nnyo wano akava eri kadola n'agamba nti kati kampite ne Katikkiro n'amugamba nti awo mulimu ogwo tusobola ogukola bulungi nnyo naye naffe twetaage Mwanyi tuyambeko operation wealth creation nga bweri mu kudistributinga naffe tukole ki tudistributinge n'alagira UCDA newa Katikkiro wa Buganda milioni 10 ez'emmwanyi ne batandika okuzidistributinga era kyova olaba nga emmwanyi yaffe production ebadde yeekola ki yeeyongera tuyinza kuyimirira wano n'ogamba nti President Museveni agaya abantu babeere baavu nga yali mukukola contribution eno yonna okulaba nga emmwanyi eno ekola ki yeeyongera era ekyomukisa omulungi kye tulina kubirawo nalibukawala ndakikembe lwakuba mpanye President Museveni era olw'okubanga President yatukoze bulungi nnyo nze ndi wano n'okulatandatta kuba olwayo mbadde nsoma n'amawulire ku CNN awo ne Vietnam eguddemu ekibambuliro kubanga Mwanyi yaffe mwami Omushana yagambye nti si ffe tugyenywera bali be bagigula ebweru natera bebasinga n'ogifunamu okusinga Yitale n'Chicago Yitale you have Germany Algeria India abo ne Sudan Russia katulira amaguli ku Russia wenzija Russia ebyuma byabwe ne bwebaamu mu Russia by the way Mia ya muhappy program eri Russia kati omuntu ono yera tabalimba Mia ya muhappy program eri Russia yes nzija kwekyo bwe mpulira nti nonze mbadde nnunda enkoko z'amagi ne mpulira nga mwami Lutamaguzi agenze ebweru n'akola y'akatale k'amagi I be happy as a farmer kubanga mmanya amagi gange agabadde gagulibwe Kenya n'aba South Sudan kati ne Russia nago gakoze eki gagenda akatale kaba kakoleddwa President Museveni yakugamba era abantu madembulira batyanzi biki kati ne Vietnam bafunye ekizibu tubadde tulaba wana ebyafaayo Brazil gye tubadde tukompitinga nayo kigenda gitwalira emyaka 15 years okurikavalinga 10 to 15 era omuntu akulimbe Mwanyi yaffe egenze tugenda kutuuka mu kalulu nga ate yeeyongeddeko ebbeeyi kati bano banayogera kankweka information kewaganye nzikiriza malirize mukama wange just akantu kamu President Museveni bana aba European Union nawulidde nabo bayingidde Mwanyi bagamba nti no bayingidde Mwanyi bakayana ekibakayanya kiri kimu President yakugamba nti bwoba obadde ogule Mwanyi yange eryano processed ku $2 n'ekitundu kakati nze ndiwo kusimba mbidde embidde ogimanyi basogolamu walaki nze ndiwo kusimba mbidde kayinja nze ndiwo kusimba mbidde njikuwe gwogitwala ebweru ogikoleko omutindo ogusinga ogwange ate nga nange capacity mulina ogifunemu nnyo lwaki nze embidde yange sigyesimbira nenjiwanika neyengera nengisogola nenkolamu kayinja mu kifo ky'okuguza embidde omutwalo gumu kayinja wange mutunda emitwalo 10 yolirwa omushana kyabadde agamba nti mu kiseera kino nga bano bali mu kulwanagana President Museveni bamusaleko obuyambi bali
ali mu making sure nti emwanyi eno European Union gye yagala okutwala ku $2 kati agibamma agikoleko value addition agitunde kati $10 mu kifo kyo gitunda $2.5 billion. Ekirubira kwaba ekibuzo kyaffe bidde kitambula ebitongole bino bivaawo lwa kukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti oba waliwo ekikusika ekirala kati gwokimba kutaasa ali mu buyinza kulaba ng'asigaza n'okusaasaanya kukendeere naye ate n'okufuna mutufunemu Zambali ng'ogenda badde mu information.